Alright, okola kyamanya yekumidde ku good talent era gwasingira ddala okubeera owakabi. Yes, and of course nawe tuguddeko olunaku olwaleero nja kusaba obeere ng'osubscribinga ate tusobole okubeera nga amawulire agaba ga trendinga mu ggwanga wamu naga gaba gatambula ebitundu gy'otasobola kutuuka naddala gagakwatagana ku celebrity ku serebuwo ogenda kubeera ng'ogafunira ddala bulungi. Kakati amawulire agaliwo ssaawa zino, yes, omukulu oba omukyala ayitibwa Nabatanzi odangamu n'omanyira naye kati gwe yamumanyidde ndowooza wayize essomo. Of course omanyi tukimanyi bulungi nnyo ba serebu oba naye kennyini otera okubeera ng'opostinga ebifaananyi byo oluusi notateekawo kagambo konna, oluusi n'obaako by'owandiikako kisinziira mu mbeera gy'oba oyiseemu okubeera ng'opostinga akafaananyi ako nakyo ky'obeera oluubirira. Kakati omukyala Nabatanzi era nga tumumanyi bulungi nti mukozi okuva wali ku Terefayina oba BBS TV ennungi emu wano mu ggwanga, yavuddeyo olunaku lwabadde lwaggulo n'abeera ng'apostinga akafaananyi ke n'abeera ng'akateekako ku mukutu ogwa Facebook ate buli omu asobola okubeera nga akalaba embeera kyeriwo n'atateekako kigambo kyonna. Ne kubeerayo bano abayingirira ebitabakwatako oba bafaani be abamwagaliza ebirungi n'abeera nga amugamba nnyabo oba mu kwekoza fumbirwako. Komenti eno yabadde ng'ate erabika y'emu ku zaasinze okubeereza akabi n'ebeerera ddala ku top. Kati ndowooza omukyala bwe yafunye ku budde obulipurayinga, maama musajja mukulu eyakomentinze baamulaze levo oba baamulaze kye balina okubeera nga bamulaga, kugamba baamulaze macuwa. Yavudde n'abeera nga nte amwambalira bubi nnyo era kati wenjogerera simanyi oba ono omusajja reply yagisomye oba teyagisomye. Tujjukira bulungi nti omukyala ono Nabatanzi relationship esembyeyo okubeera oba gyasembyeyo okubaamu nayo ebadde ndowooza emanyiddwa obulungi, ebadde ya mwami Lwasa era nayo teyasobola kubeera ng'etambula bulungi. Kakati ono omwami bwe yamugambye nti nnyabo fumbirwako ova mu kwekoza, yavuddeyo n'obusungu bw'amaanyi nnyo nga ye Nabatanzi. Yamugambye ekigambo ky'oŋŋamba kigambeko nnyoko, nze ndi mukoowu because you have miserable life so you think everyone should be miserable. People like you with such a mentality of forcing every celebrity on social media to marry, yet no one in your clan has ever had the introduction certificate. Stay in your lane and focus on how to battle your life cause I'm too busy focusing on mine. Kwegamba omukyalo ne yavuddeyo n'obutali bumativu ku munigo ne yabadde amugamba okubanga afumbirwa. Yamugaa akagambo kamugambye ak'okufumbirwa akagambye ku nnyina. Kigambo no kiba kiswaza nnyo kuba omuntu aba tamanyi nnyo kuba ali mu bufumbo oba yavaamu naye bw'aba akakugambye kituufu aba akumanyidde. N'abeera ng'agamba nti mulekerawo okubeera nga mumanyiira abayimbi oba nga mulina embeera ez'okugenda nga mugambagamba abayimbi okufumbirwa oba okuwasa ng'ate ne mu kika kyo temulimu yadde omuntu alina akapapula ak'obufumbo oba akantu konna akamukkiriza okubeera nga yes yafumbirwa oba yawasa. So mukulu mufo ky'ogenda ng'olingiriza obulamu bw'aba celebrity abatannaba kuwasa n'abatannaba kuba nga bafumbirwa, nate era sooka obeere nga omanya ki ky'olina okukola. Lwanirira ku bulamu bwo, tova ku mulamwa. Lwana okulaba ng'ate obulamu bwo bubeera wetuusako ekintu ekirungi kubanga nze sirina budde ku ebyo by'oŋŋamba eby'okufumbirwa. Ssaawa zino ndi mu kufokasinga ku bulamu bwange ate nsobole okubeera nga yes mbeera mbufunamu kye njagala. So kati mukulu Ivan Diary bw'atyo bwe basobodde okubeera nga bamuddamu. So kati nange ne mbeera nga ntuusa message eno. Gwe kati abadde alina ekirowoozo ky'okubeera ng'olina omuyimbi gw'ogenda okugamba okufumbirwa oba okuwasa, making sure nti tomanyi biki bye banaakuddamu, making sure kati nti totawaanya oba totawaanira ku bayimbi. Oyo musajja wattu bw'atyo ye bamuwadde levo Nabatanzi takyayagala kumanya. Bwe wootawaanira mbu omugamba byakufumbirwa akuweerawo levo. Era oyo omuwagizi yakiguddemu sikiwa nti agenda kuddamu okubeera nga nte amanyiira abantu nga aba celebrity oba okugenda nga amala gakomentinga ku post z'atalina kubeera nga akomentingako. Essomo waba mugezi yaliyize, bw'aba nga ye just musumbuyi simanyi kyagenda kuzzaako. Naye nga fonnaawo ge gagabaddewo Nabatanzi tayagala kumanyira bawagizi abayisaamu abalagazi macuwa talina budde bwa munaanaasi. Fonnaawo sigenda kubeera nga nsukkawo. Mukama Katonda akunkuumire.